waliwo balooya ba gavumenti beba waffe abawejjera abatalina busobozi bufuna ba private lawyers. Naye omulimu gwabwe si kuwolereza owangule, wabula kugamba kukkiriza mangu musango omulamuzi asobole okukusalirako ku kibonerezo. Naye nga system bagikulaze mbu togenze nga ataliiko babo. Ke kakodya akali wano wansi mu nnyanga gye babeera bakkasuse olw'okuba obeera mwana waabwe, bakuweereza akaguwa weesike. Naye ng'akaguwa ako ke bakuweereza baakayondesa byayi, ate ng'ogenda okkakuweereza baasoose kkaanikako omusana ne gukayitamu ate tebazzeemu kkannyikako. Nga wansi ejjo oli mu nnyanga gye bakuweereza akaguwa ako, olina okukozesa obukugu okwesika okudda waggulu. Singa obeera mu kugwa akaguwa ako, osobola okkakozesa ne weesika nodda waggulu. Senga toba mukugu kimala olw'okubanga kali awo kali kalebwerebwa ate kabyayi, oyinza osigalayo wansi mu nnyanga. Musomenga nnyo ebitawandiikiddwa era muwulirizenga nnyo ebitayogeddwa. Naye nze ku maama Betty Nambooze bakireke kwesiva.